Eri gwe boss. Neyaza nyo neyanzege. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukama mulungi. Amannya nze Maishara mu Queen Mother nga bwagambye mami w'abalongi second last born wa mama. Nesimye okubasinkana ebitiibwa ebimu byennyongeddeko tuli mu media ebyo bikola eyo naye nga nze Nansuuga Maishara. Neyanza nga bwagambye tendi mukama we ne Tone buli omu abaako waafugira munne. Mu kiseera kino kye baŋŋamba kyenkola owa kamera kyaŋŋamba kyenkola nga nkola n'ekitongole kya UBC mu Human Resource Department gye bayita HR. Ofiisi esinga okwagalwa ennyo ate ofiisi esinga okutiibwa ennyo. Bagamba nti bakwita mu HR mu registry omutima gw'okuba ho nakoze eki oba nogamba ho mukama mulungi oba bakuzizza oba banyongedde omusaala ye ofiisi gyenkolamu. Ngenda okwebaza abasomi mwebala okuba abasomi naye mbasabira kimu mwongereko abaala ku graduation eri nabagamba nali nsoma ngenda tikkirwa omulundi ogwokusatu nange nakimaze wenjogerera na degrees 3. Kitegeeza ki? Timweyongere okusoma tekukoma ate mbeera abaana ab'empisa. Ekitongole kya UBC kikoledde emyaka 16 nayingirayo nga intern. Naye mu abasomi yonna gy'otuuse oba sawa gy'onooba oyingiddemu otandika n'ekyo n'okuuma empisa tomanya ewagenda okujja ate weeyongereyo oba omuntu okutwala ku kintu ekirala. Abakoze make-up musobola okukwongerako n'okuguka n'ofuuka ate ng'ensusu lw'omuntu olutegeera bulungi nnyo kwegana n'omanya nti sikini yo n'oba ekoze bweti kati kirina kuba bwekiti n'ogenda ngo upgradinga. Ngenda kwebaza my bestie Sharita Charakawesa nti weebale kubeera muganda wange omulungi mukwano gwange omulungi weebale nnyo kunjagala neyanzeege kansuubire tujja kubeerawo tuti forever and ever. Amen. Sharita mukyala mulungi abasinga bamulaba eyo ne batya naye ng'ate omutuukire muntu asinga okuba omwangu ennyo ategeera buli muntu akwata buli muntu mu ngeri gy'abazeemu oba oli wa waggulu oba oli wa wansi. Era nga maama ekirina kubanga kyava eri maama toyanza kuza Sharita mulungi okubanga kasimayira ako kava ku maama Eva abeera happy kizibesanga Sharita nga anyiize. Toyanza nnyo tweyanzeege. Mwami Abu nizo okubanga nizo okugobera wano essaawa eno ne tudda ku mirimu ne tubigonjoola. Atone oyo ali ku kamera nga yabagambye be bamu ku baproducers baffe abalungi ku UBC era naye yakamala emisomo gye buli kaseera obeera oyongerako mwebale kubeera bantu balungi nnyo era nga speech yange ekomyawo nga musaala gwo sigwongeza kuba sinze njongeza. Mbadde mandika kiiko otuula Tony atukoza atya atugambye ebyomusaala takutteeyo nadde manyi nti nno. Anyways tukwebaza nnyo omukyala Maishara Queen Mother, thank you very much. Ebigambo ebyo manyira byabagambye tuyinza kubulwawo kyokola ki kyolondamu era nga mu dakiika zino zennyini nja basaba mbadde empositinga omanyi mbadde ndi mukuloodingayo nange nteekayo Twitter wataddeyo dda nagambye yenda kulonda gundi leka mbale okulaba bawataddeyo ndi mukwaprovinga nakoyo abantu abateyagaliza. Ndi wano singa omufumbi naye ndiwo nnyonga eyasoma koosi zino ezijeregebwa ate nembeerawo nga omutandisi w'essomero essomero erifaanaganako bwe liti erya koosi zino nkikozesezza ekigambo ezijeregebwa kubanga twali tulowooza nti gino emirimu gya mwana abeera alemereddwa, gya mwana eyagudde ebibuuzo, gya mwana atandise okwewaggula oyo ne bamusindika mu koosi bwe ziti.
nebaza nnyo abayizi okukkiriza ne mu joining essomero lyaffe erya Sharita School of Beauty, era nga kye musomye nga bwe tukirabyeko wano tusuubira nti no kisobola okukyusa obulamu bwammwe n'obwa famire zammwe. Twebaza Mukama abasobozesezza okutuuka ku buwanguzi buno. Mu ngeri y'emu nebaza abazadde abaatuwa abaana ku ssomero lino ne mwesiga Sharita n'abeera nga asomesa abaana bammwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era ebigambo bya kwebaza, nsaba okwebaza abasomesa abakoze omulimu omulungi ku Sharita School of Beauty. Ebigambo byange tebijja kusukkawo nnyo wabula nga kye mbasibirira nti emirimu gino egyali ginyomebwa giringa emirimu 6. Kuliko okufumba, kuliko ebyokwewunda bwe biti, okutunga, okubajja, emirimu egigwa mu kkowe egyo. Essaawa zino emirimu egyo abagisomye be basobola okuteeka emmere ku mmeeza. Emirimu gye twali tulowooza nti nno gye egy'abasomye, egy'amataayi, tebasobola kwegulira mataayi, naffe tusobola okugeegulira abatasomye emirimu gy'amataayi. So mwebale nnyo, mwebalire ddala okukkiriza abaana ate mubatwongere ku Sharita School of Beauty, twongere okubeera nga tubabangula. Nze Chef Michael Mutale ng'oggyeko okufumba, nzirukanya essomero erya Chef Michael School of Cookery. Nze ndi mu byakufumba byokka, cakes, baristas, mixologists, bwe batyo, era nga tulina Jjanankumbi ne Miri campus yaffe eri Katende. Kyensembyayo katono nnyo Sharita nkwebaza okuva lwe nakusinkana okuba nga oli mukyala omulungi, awabula, asomesa, azimba. Onyambye mu media ate n'onyamba mu bya bizinesi era okumpabula n'okumbuulira buli lw'embeera nkufunye. Weebale nnyo n'okubeera omukyala omugumu okuba nga osobola okukola ekintu ekirema abasajja. Kintu kuvaayo okutandika ssomero, n'osuza abaana, n'osomesa abaana. Mulimu lisikisi nnyingi nnyo, abantu bangi babitya, naye Sharita oli kyakulabirako nnyo era ffe tukugumirako. Mbadde n'essomero lya Chef Michael School Cookery ng'abaana mbafulumya naye nga nze ntya n'okukola graduation ceremony zino. Naye nga Sharita nkulaba naye nga bannange nenkuyigirako bingi nnyo. Thank you so much. Webale kumpita ku mukolo guno. Abazadde mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omukama Katonda abampeera omukisa.